Jifanye mbabe, vinaisha vitu vya dunia, wakikuangalia wanakuchekelea. Mise tajiri masikini na mikileva na wapata biri. Ama ya vitu mugabi kileva je Yesu yaleta. Sisi yaleta. Lyachuka. Wavayo sisi yaleta. Tuli munsi mpyo kujako mwenga batayingira. True. Yeah. Tajiri masikini fakula sigamba. Pende mwenzio, usifanye chuki kwenye mwenzio. Yeah. Pende mwenzio, usifanye chuki kwenye mwenzio. Uswahili na biyigira wano. Na biyigira wano. Nisimanyi kwa bampandikira n'enfumula. Yeah. Ngoro nyimba bulungi. Mukama byakola. Ndio waliobera ngo Tanzania. Nzi mwana wawa nibanzala Mityana. Mzee wange John Kenya. Mwana wa Jema ya Kasozi. Ndi wawa. Kileva jo mtofu. Yeah. Yeze gola bako. Yeze gola bako. Kileva je gumanyi musukufa mu nyimba z'enkadde mazo wanani kufanya kazi si aleta Monica Sanyu ya Malembo Sumulula bongo zimepotea. Kileva je ye musajja olwalero mulokole. Walokoka Omulokole makugana omulokole tukuvu. Ani yakulokole? Yesu. Mamba wa pastor, usabira wa pastor. Wano pastor waffe tulina omu ye Yesu. Era bwe bagamba nti pastor wange yegundi, pastor wange yagundi, abatana baconnectinga ku kituufu kuba ffenna tusoma kigambo kya Yesu. So pastor waffe omukulu ye Yesu. Okay. Yeah. Kileva je embeera eriyita muganda. Embeera ku bwange sijja kugamba nti ntambulira bulungi oba ntambulira bubi, wabula Mukama nga bw'antambuza nange ntambula. Batunyigamu ku bifu tebikyakola. So nasanga mukwano gwange Jagwa alina akantu kyapa kusubira nga mwaka lwakalufu kali akayiseewo. So ntaddamu okumirira namugamba jantuwe ku workshop yo. Netuseeko wano n'ensangi nasobola okubaako byenkwasaganya. Kuba bakasi nafuna amasannyalaze ate ebivu bigali. So kati okola mirimu ky'emituufu abantu abakulaba bategeera. Tosobola kukola mulimu mutuufu kuba okuzaala mulimu, okulya mulimu, okudduka mulimu, okuyimba mulimu. So emirimu gyonna muntu agikola. Sijja kugamba nti nze nzannya mupiira oba ndi muyimbi buyimbi ojja kumbuza lwaki ate oli mukoca madinisa. So buli mulimu nkola bukozi. Solonga azi Mukama atunuzzaawo. So kati oyokya byuma. Njokya ebyuma naye ng'ebimera byokya ninga ayambako byemujeko naye obutaba idol. I wish I had power at home. Mwana bade musobola okufuna ku vibes empya kuba bingi tuba twagala okuteeka eri abantu naye olumu studio zitutawaanya olumu amasannyalaze gatusumba oluusi kapaka nga tuli comfortable. Tulina buli kimu tulina amasannyalaze tulina bwe tubeerawo birozi biba bisobola okusaanuka munaba nga awulira nti Kileva ajja kulomotya oba Kileva ajja kukolwaki naye wano nga tetulina omwana ekyozi kubira nga tukiraba ezo kubire nga banazirabakatolina masannyalaze. Sina masannyalaze nateekako generator tesobola mirimu n'ekiwale wa makanika era bagimanja emigga 20 ate omusanyalaze omuti bagusimbayo waka naye tewali tebanakuteekako wires. Nefuna amasannyalaze sooka kukola pate. MP Jesus yali manager wo, yali mukwano gwo, yali mukwano gwange. Ngaba yali manager wo. Nze nabadde ko nani? Ate muna Masaka. Ate SB4. Lwaki togenda kwaye gwenkubuuza nti manager nti muna Masaka. Ngambye MP Jesus mukwano gwange. Ate mulokole. MP Jesus abeera Mubende. Era yanyigirako okubanga saagenda kugulawo ennyumba ye tukiteeza tugulewo ffenna. Naye nange nanyigamu kubanga tyana nawaka kugenda ku nnyumba ye era alina okunona ngende kati ekyo ekiyinzamu okubanga ye atuuseyo nemikwano gyonna gituusa ate nze agugwenozanga mukwano gange atandasandiseewo naye nga mumanyi nga tetunagende omumanyi ngaani nga kyaliwo nga manajawo nga promota ngaani mumanyi nga mukwano mukwano gwange simanyi mukwano gwange era badde tutekanga ebivulu nakutwala ku show enkwatagana alina MP yali bweti nalina mukwano gwange kati mugenzi olwamabandi bamuyita mwami Apollo era okusisinkana naye yasooka kumpa kisimu ekyo kisintwala mu kimu kyenakwata
naye bwe waka n'agamba MP nga siina amasannyalaze ate nga n'okuba ku mukutu ne mugamba agira agikozesa naye kugikozesa naye bagimubbako kati mukwano gwange oyo gwe yansanga naye ng'ekyakwasagana ne MP Jesus kwekuba nti nno mukwano gwange lwaga fire yali amuteeka akasente ate nga fire takaripootinze jenje akasente ako kyali kitya twasinkana ne MP naye MP okozi yazza wa Ramaband Entebbe nali nkola buli Friday night ne Sundays kati namukwano gwange mutalwaga fire era amugyeko akasente ng'agamba tugenda kuba bifulu nga yatuukiridde nze nga nange yangambyeko bugambi ate nga akasente saakala kalina mpira bambi nga MP amunyiivu nnyo eryani lwaga fire ate nga nze kuyimba buyimba omugamba nti kati ku Sande nja kujja nkukubire kati ku Sande benagenda omukubira ngenda okudda wa Apollo nga liizi era wetwakoma ne Apollo nendandika okuba Apollo yalinga manejawo abo bonna bakugamba entyazi nkiyita kisa kya Mukama wazija nekutuukirira nga nina kyonjagalako nga nange nebwenjagala okumpisa netukwatagana naye teyali maneja wabula yakolanga bingi nyeso omukolera egambo egyo gyolaba yampa esimu gyewalaba nekunayiti nakubanga nights 2 Friday na Sunday ate nga zona zijjula kale yanyiiga bwe nava ogende mugende okuyimba omusheyo gyebugandi lwagafaati yali yajjako empisa netukola naye ngenda okudda mu laga nga aniizi omulimu ne guggwawo kati empya yasigala nga aleeta obulimu okuva mubende okuvawa era nga bwenti bujja nkikwasaganya obumu nga bugaana obumu nga bwakyakalana okusinga era tufunamu sente okuva ku stage okubanga ndiza so teyali manager yali mukwano ate tannaba yali abange yafa obanga yafaawo naye zira mumanyingira mukwano gwange oba bwe tutuuka mu maaso tuwali kyagenda kuŋŋamba kitya oba ki kyonna kiyinza butategeragana naye kuba yagamba nti yamala naawe ebbanga ng'akumanaginga emyaka 7 kituufu si kituufu twakolanga ffenna bakugambe ntya yaleetanga emirimu nga munamasaka bwagimpa naye ate basically ye yakwatanga omulimi n'amutwala ku zishozi nakwata omulimi n'amutwala ku zishozi bwati abamukomezaawo nomulimi omayinza omukolera bwati nabira abapromota abalala naye nange yatuuka ewange yanfuyanga ku shopu era nakutwala emu nakutwala yalogini nemukuba bwe mutyo era bwakomanga ate omulala nakutwala olumu nga mukwanga wali yagadde okumperekerako bwaba ali bize zengenda so nobantu tekusha okuyimba nga sinaba kujja kuzansoka mugirako zize nti kwata yeza amafuta wanaddemu kati emotoka kati zijja kunyamba tewali nti nno yagana kumpa wamusaba sente nagamba nze manejawo nabala nazikusindikira mbu ate nogaana nkugambira nagana kweyandika waka naye ate mubende natwala mikwano gyemirala nakubira amaze kutuuka ate nga yafa Kampala so nanyiiga nengamba lwaki abadde ayita wano talakoze eki nesigenda ndudde nnyo abatula bakubikira TV nga banyumira nti okugula ettaka wenzimba nasooka kutunda motoka yange eri emyufu nasooka kutunda motoka yange eri emyufu okugula awo nagulawo miliyoni 4 owulidde so bwangamba nti neyagala esente za Brand White Michael yankonectinga ne Brand White Michael yakubira esimu nanga waayo waliwo akalimu wano gyamutulabe basajja aliwo abakwagala era bampa miliyoni zaali miliyoni 6 miliyoni 6 ziyampa nagulako emotoka ya miliyoni 2 n'omufuuka omuto yali alina zasobola okugattako waliwo ati nemotoka sobola okugattako nawe newasobola okuba netugattako tuzzeemu okubanga tuba nemotoka etutamuza ogenda ku zishozi naye bwe twafuna emotoka eyo emotoka yali yagala okukanikamu ate nga ekyali ku bbanja teweddeeyo nasuubira okukola emirimu gyange sasule naye nanyini emotoka yabanja nga nemotoka ekyayagala okukolamu nengamba omuvubuka gwe twatukola naye nemugamba emotoka gizzeeyo bakuwa esente zobanga nawe zizo bagattirako ate nga bakubanja speed saawa ze nedogitamba naye emotoka nagizzaayo sina kikumi kyenamugjako kuba nalaba nga mwana muto naye ye yagamba nti alina gyasobola okujja sente naye banga agenda mu bizibu nemugamba emotoka eyo gizzeeyo esente yosasula oli kubafe emirimu gyaffe nga bwe gitambula ndaba bazaagadde mangu njakuba sinakola ki zifuna so MP twakwalagana naye kweyo ya Arua ne mulundi gwakubiri
omuseza Brown White wakolagana nga bwe Uganda wali papa oyinawo omulimu balugira omperekereko ya twagala ku show yakubiri naye ndabamu bami engeri gyayogera Mukama gyasa busaasire mpulira nga nabwe ayogera simanyi lwaki bambi bwekitwe bwe kiri naye nze bwekyo sibekwata ensonga zange era ngamba nti MP ayogera bw'ati mpulira nga sagala mwogerako kintu kyonna kuba ye mumanyi mumanyi kakati wa MP era ekyamuliza kugamba wa MP nagendangayo n'oludda nendwera lwaki ekisooka tamanyi kufuuka ekisooka kubeera bimugayaza naye nga bwetutuuka ewaka wali ewo emirundi esooka okujja mu ddiiro biveewo ebyo tube nga tusobola okukola ebiddako ebirala kakati bwebanga bwekito nga bwekunyumidde bwe tuze tutambula nze sirabawo enemiti bayinza okubaawo kubanga tukyayogera nange nyigamu ndi muntu ganga yetuganga kubivuga twalibayimibamaanyi ate mbira akayanira simanyi ate kirevanyira nga bambi ariko okyali mu nsi eri endala okyali mu nsi you have to wake up ojje mu nsi empya abamu basigala nnyo tulina emingi etukola omuntu nebagana okusasula n'obalika badde nga bampa ebifu ne bampa sho zaabwe zinemera sente zanezizaayo abamu ne bakuluma abamu ne bakuluma nga abamu nabakona so kakati kanokuba nti ekibi kyalabika ayinza oba alina kyayagala yisaawo naye nze bwe nti bwendi wano ekirawo mukama wami oyo alina obusungu bwe simanyi oba alina busungu bwe naye kyemumanyiko nga bunaiti mulokola bakwa mukobola okujja eri obutukuvu mayamale mulimu amadaala kyemumanyiko nti mulokola eri obutukuvu omusajja yabize n'okuŋŋa bwe yakutwala ewa koloba kulokola era mukoloba yakulokola era banna bali bagamba nti Yesu yeyandokola si koloba Yesu yeyandokola bannaye omuntu talokola Mukama yalokola kino njala nkibagambye ebigambo simanyi naye kyesinga okumanyako Mukama alokola abantu be abayite bangi abalonde batono ate muntu si yabikola wabula ate nga njagala bagamba bali nti mukugenda waggulu mukulokoka mukwenenya mukulokoka mukutukula muntu no yakusaako emikono muntu muno yakusaako emikono naye ate naye abane gyabijja okusaako emikono so kakati okulokoka Mukama yalokola bagamba nti godi alokola kikyamu kibona nange okugamba nti Mukama wange ye Yesu ezo yeyandokola maze ebbanga bagamba tukutwale wakayanja tutwale wagundi newabugingo kirabo kyange ku Pentagon owulira nansabala ngamba papa tugira kufukamira kusabireko naye kuliko tugenda kata bagenzi bakugira okola ki akusabire okolokoke no abali mwena bagamaze ndi mutukuvu alisobola kusobola kukyegaana kubanga kyekyo bwekitugo kiri kamabuulire nze muwandiisi nze muyimbi nze muzinyi nze muyimbi owulidde estudio gizimba bambi tekubaddeko mugagani jangu osime tewali muntu yandagira nti zimba studio wansi omuntu taliiyo kakati bubanga tumanyi yangamba zimba studio nga tutandika okunoonyereza ku byuma birimu studio nyinza okulabamu enkibeera kisobawabaawo ekikyamu yalinako tofaali alina atadde mu soundproof studio naye idea y'okuzimba studio teyaliyo idea y'okuzimba studio tewali muntu yamba idea ku nsi kuno kuzimba idea ku nsi kuzimba studio wansi okujjako Yesu kale mala okugizimba n'ongamba nti ebyuma ate bino otandika okunenya ku ebyuma naye ogamba owaayi byebumu ku ebizibu bye nafuna SB4 we yampa kompyuta abantu bangi bagamba nti musajja nakuwa kati tobonebone kati nokolabe munesi eva nebaza Yesu era SB4 ekibanga kimunyiza okubanga nebaza Yesu okubanga kanikiwo kiba kyaddembe okubaako kyonna kyakola naye nze sirina manyi kidda kyenfuna kiva eri Mukama kuba nazuula on this world there is nothing like man's made, it's all about God's made. Management ye eri kuki twakulabaawo olwaleero mwenna bali bagamba omuyimbi olwaleero okubeera aliwo ku bwa Katonda abantu bamuvaamu n'abakulembeze bamuvaamu n'abafuzi b'enseno bamuvaamu so kati wabanga Katonda omuyimbi byamugeezaawo nze bwati bwakoze takujjawo kwerabira kunyimba neokukola emirimu gyo n'osobola okweta akamere mu lubuto n'okubaako nekwala ng'omusajja okuba nga togenda kusabiriza
nze njagala nnyo okufuna ettaka nnonde era nkole ebintu ebinene naye eky'ettaka kikyagala nnyo okufunikwa mbadde nkoze studio awo makananga nanga balaga njala gateekaawo owulidde covid bwaze nakuba buli bwayatala naiteninze kuliteninga nandaba nti bwefuna wagali sobola olundirawo oba wali wenundire awaka babibba tulimu bibula ate tolina bwononenya okubulyage baali nzijako nsi kati nja mpulira wonna bali bwe watyo naye nga kino nawe okugjawo mukama yandeetawo lwaki tebanjagala ojja kunaye mubuuzi sooka ove ku kino kyekajjansinasi sooka okireko jangu ku kino lwaki tebanjagala naye nga wange kyembagamba era nze nga mbagamba nagula ettaka nengulirako ekkubo naye nanyini ttaka agamba yanguza yayingira mu poloti ye era I'm still claiming for the kkubo siina kkubo kati nekkubo lyebataddewo eryokubira lero nalisasula ssente muzeeyi yabanguze ekkubo muzeeyi yanguze ekkubo yanguze awo yafa kati muzeeyi aliwo yagamba sasulayo kasente ente wano nakolako nenkamuwa kati mebandi bempulira oli ngaagamba naye nebamugoba ku kyalo ate nga oli asobola okumukuwa ku kyalo ngamba empitiriza saleki kyebasagala bigenda nnyo kuba yinza obaawo ekiwoweewo ekitali kituufu ani maneja w'omutuufu kati oba tokyalina maneja wange Yesu naye ku nsi maneja lukwangu yakwasaganya kati muziki tegunnaba kuddawo naye nga tulina okunkubira kasimu nange abafaagumagumanyifu ebiddawo bifena so nange mutera kukozi an idea they wanted okuba nga nkola oluyimba oluwana police naye nakola oluyimba olwawe bali butanswazi osibulungi n'omwana wange ekigendera ye idea y'okulaga abaana n'abantu bonna when you do a crime a police will be waiting for you so that's what I did if they didn't appreciate that's what I could do. So diru yali etya mukujja yali akuwaana poliisi byekoze oba kyali kitya wakati message ate wayita ku kkubo no bangamba nti kirefa gye tukulabye osikiriza abavubuka okukola olagira abavubuka okukola kino na kino banga kubayo akayimba ka poliisi nanga ngenda kiyimbira ntya so that's the way I managed to sing about it. Mwana wange tobanga poliisi nekwata webale butanswaza osomye bulungi nnyo mwana wange so they didn't go bali bagalungi specifically ngaba police and I could not make it nice nayiminga nawana kayibula teyava kayibula mwamulabye yekolera tiwali kati ngenda kuwana ki police tosobola giwana kati ngenda kuyimba ntya terina birungi byekoze. No, there's a way you can sing a song kubanga oyimba ekyo kituufu nti nga woyimbidde akayimba ako webale butanswaza mwana wange tobanga naye ate ajja oli ngaayagala nnyo owanemu ekintu eki mu ngeri endala oluusi tekisobola ekinasobola okukola. Ate olwa Museveni mwalukola waliwo olwonawulira terwali lwa Museveni papasire lwali luyimba lwa ddembe kukuuma ddembe nakwebaza abatukulembera mu ggwanga emirimu gyebadde bakola lwali lugamba nyinza ntya okuba omulyake nesebaza ku kaguta waffe asante sana ole kazi naye twaluteekamu sente kupromotinga bakomaawo nabo bamala basasula kuba okoze ebintu bingi nkulya project kuba kati project zandibadde zikununula ne bakuwa ne capital owokweca bino era papa nakino okudamu okugamba nti ndi mununule eri Yesu naye wano ku nsi mwebaga nti bitandikira ku nsi wakyalimu ensi itaano wano kubanga neebuuza okuba abantu abaliyo nga nsobola kuyoboseera kubanyumira naye nga tewali gweza gamba nti waayi nsikaamu obukadde 8 kole kino nakino nsikaamu nja zijja kudda tewali naye ngaebintu obikoze era nawano nakugambye nawayo emotoka yange okufuna wensula kati nakuba kale kyempayo okubanga nkola ki nafuna kiri kyekugamba weyabaye nti kati na famire yange nawe nakiteeka ewunga problem eri okuba nti tetufiibwako kalima kugamba twatundanga music lwitula album nyimba 7 notunda album newakuwa obukadde 2 newakuwa akadde naye kati wali tewali ate nomuzic bagugadde problem nze munaye natuuka nenkiraba nti mukama bwatyo bw'aba akoze kubanga sijja kukwata batali naye gwe nenkuwana n'otampa kyenva nkuyina mpaka olukako mwemutukuvu
tumanya kati ffe tukola bukozi twaweebwa buwa naffe tuwanga buwa tulindiridde awo betuwa okulaba kyo kiba kitya kalinage yakakovit okimanyi naye alina okulaba omusajja gwe nawe ekyuma andowoozaako kiba teyasiima kalina ffe tubakolera tulinde tulabe olowooza olinga egyefaana eyampa kompyuta kalina olira bwampaseganayimugamba twalema okukwatagana bakugamba mu mbeera za musiki twagenda wani producer ni twagenda awo netukola oluyimba katulwanireyo twakola oluyimba kamiyoni ze freestyler ate nze ndi muwandiisi so akadde kakubiramu nze akange mala kusengeka byange nga tusobola kukwatagana gamba ikireva jangu tekemu vibe nga sobola kubanga jatuto oluyimba nebyagala oluyimbako sina kyemanyi njanyo nyimba oluyimba nikireva wayimba manzi wanani walitegeeza nikasobola okunyimba kati ekintu kyatuyimbako kyagala freestyle naye nga abantu abagala okulaba kolabo ya Clever ne Chameleon nga manyi nze wange manyi balina kyebagala okulaba okusinzira ku nyimba zange zenyimba balina kyebatusuubiramu ate nga tulinsi kyatunuli kati awo twajja ebima tugende ewa Chameleon twaba chorus yokka tuba tukyakola ebyobufuzi nebimuyita nga balina okugenda mu meeting ebikiki naye nga amate nga nze nva lugendo obuloba okujja eno MPG za semoto kweno jisamu dikira ninga asoko nekeni pa masanyalazi bano malabeko nti isobola kyekwatiramu kati mwoyo gona kugamba kwa masanyalazi nekutawuka so kire mulinga ngamba wali wetaaga obudde otule wansi owandike sikwetaaga budde ngazi nze naye kubalwa batusabye abantu bagala okulaba eyo okuva bbanga tubeddewo kiki tulaba kati tuli babiri kati ng'ojja n'okuba freestyle yo gikube nondekemu ffe niyagala nkubira awo nyini buli kimu enyimba zange eziwandiika lwaki owandiika ennyimba zo ekintu kyonna mukisaako obudde kimala nekifuuka olubeerera ekintu kyonna bwekiwa akadde akatono emusic guwera gwaita kiwenkaamu kalina nga am afraid ntya okuba oluyimba oluli chapchap oba omuntu alowooze nti awo yasiye Clever gutumanyi nedda kalina ebyange byakumala kubayitinga olinga ngamba ezimu ku nsonga ezisuula music netumulya wiiki emu n'aseerera kubanga nekyogenda kunyimba. That's why you see me struggling to make a studio eneebeerawo kubanga buli kimu mala kipurifyinga mbawe so time teyabasobozesa ne mukulu we kyekyali kigenda okubalwanya anti nga gamba teekamu Clever gye yingira vaasi naye nga ulira ekisooka neegomba okubeera mu chorus neegomba okubeera mu introduction nga ne Jose mwali kati akugambye mu kyokusatu yingira vaasi owulidde ekina onogamba nze ne Uganda entamye mujejjudde ennaku temuli baagala batukyawa ng'olina okifokasingako olabe ne vaasi zonooteekako kakati obanga kwadde oluyimba nga lulesaawo nti papa yingira no yingira muki oba kundabisa so baali bakuvuga speed nze speed sigikolerako speed bweti kyensinga okwagala okuteesaganya tuwandiike njagala nnyo atunule mu kirwa ky'abantu batugamba tukola oluyimba njagala nnyo embambi atunule mu lwaki basaba kolabo ya Clever ne Chameleon waliwo ensonga naye ate bwe tutuuka naye ensonga eyo ebeera bweti yingira teekamu njala nogenda katya time tewali ayagala kyo kibatusabirwa tusibawe mangu naye akadde kale nze nafunamu bingi lwaki tewawandiika ebibye ebituufu ye n'akuba ebibye n'ojja n'otuzaawo ebibye twakola chorus nali ne melody oba melody mumanyi nali ne melody mugawaayi kiyimba kyo tukikola naye wadde yonna gyakitwala tuli waka bisana ne mugambe yonna gyakitwala njagala nkikube nga message eraga obwa Clever gye ne lutula ne melody era nga bwe twakolanga naye melody yava wange ne lutula mugambe melody yaliwo yali wange era nenyanza nali mutuumu ne mugamba gyalawo eviiga livaanya ewa Chameleon tandika okuloboota vaasi ewedde Chameleon agenda mu meeting nawulira obusungu oba n'amafuta agenteeka motoka MPGs nawulirako yaguza bulijjo kyeva ngamba naye gavumenti kimutaa mutu w'amasannyalaze ffe akawula kwaffe bakaita kataluko mutu w'amasannyalaze tulekeraawo kubanga tubasumula mpozi nekyanvugulireko ebivulu
abaana baagala kuzannya. So project eyo nesooka esirika nesooka sigisuubira no kuactivatingibwa sigisuubira kuactivatingibwa kuba Paul Kamyoni anyiiga nnyo anti ngayagala nteekemu vaasi njijjewa vaasi njijjewa toliwa freestyle nze siri freestyle amweraita olina wetaaga obudde otuule buli kintu kyonna kyagalamu obudde olaba wano nkola ne papa wange naye ebimu sibimanyi ebimu yalina okukwata mukalunga nti kyeva jankolaawo jangu eyo kyekamunye eno ndowooza bwemba sinabagikukwatako oba wanyiizedda mba nina okuyita agimanyi agitukole oba be nga akiyiza ekyo ffe tetwasoma tuli basajja ba muziki batokera ebintu naffe amasomero naggalama kuba musini atuuka akati wano wetuli Yesu yakutwalaganya era singa nemukulu wano asanga nga njogera bubi yandibadde yangobaddanga abokukyalo bwe bankyawa oli wayogera tubeerawo nolaba omuntu bulamu baba leeta kino leeta kiringa bediya. So project eyo temusuubira kujja kubeera activated? Nze wange sisuubira kubanga ensi engeri gyetambula obugenzi bateekamu ebifo obumubiri wamu kale ekyali ekyangu kigenda kwongera okubeera ekizibu olwaleero. So sisuubira kufokasinga ku ekyo nga n'abawagizi balina bye baagala. Sisuubira kufokasinga ku ekyo nga ne Yesu alina kyanjagala nteeke mu bampulira. Kyeva nkiteekaawo Mukama bw'alidde agamba bali ababiri batasana banteeka wakati waabwe ndibeera wakati waabwe noli eyakuma kakati lwalisobola kutula tiwaye tuwandike Kampala yagala kinti amazzi galemedde mu myala Kampala muvundu nti naye kitulala tebatukuba amanda ennaku zino bakuba amanda titulimbe ku bizimbe ebikoye kalina zikuba abantu kyenjagala tulayitinge that way kinasobola okulivinga n'omwana gwe tunazaala ajja asanga oluyimba olwo nga bwe basanga balumba ezaaya naye bwokuba ebiyimba bino banyigawa bakwatawa naku bbiri nga lugwagwa era teruwedde kuba kulya mandanga pasta kati tebaagala kondesinga kubanga mukosa time eyo. Nze wange njagala time okubanga kukimu kikola mbe nga sikinenyezebwa kuba oluyimba nga tolunyeenya mbw ate yabikubya atya. So muganda wange kompyuta yange nagijjayo ewaka erina weeri okuba wali wansi weesu mugodown kati tuli masannyalaze efuna obunnyogovu ebeere bijja kufa. So wano weegitadde efuna omuliro ebima byonna weebiri okuleka ekyo Mukama kyamanyi. Ebima byonna weebiri nze kyeninda gwe muliro alina amannyo manene kireeva jje asiba enviiri enjeru kireeva jje ayimba azinaabuuka nnyo nze byempulira. Waliwo abakumisunderstanding nga tebakutegeera nayogera ekintu naye nga tamanyi kati nze njogera naawe tebasobola kuntegeera kuba tosobola kutegeera buli omu Katonda yakebera emitima bwe baba balwa n'okuntegeera basaasudde batugamba Bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda byonna binaabongerwako. Kati baba balwana kuntegeera basooke bamanye Katonda bajja kunsa naye saagala kulaba nti mbafokasingeko nga abagala okuntegeera nga biri mu kitabo lumu nayingirawo ku bukedde waba omukyala n'agamba naye mwana gwe ebigambo byoyogera ebyo omukyala n'agamba wa oyo akyafa tanti yalokoka kawo tyo kimala ewange wekyogera tomanyi naye zobange manja kusa naye udde wakanga wali akimanyi nti nalokoka amiina kimala. So ekyange kyonna nkitambuliza Mukama baba ate balina okwogera baba zina kintu kyenazuula nti omuntu wakujjako mu kwogerako kubako nekyenjawulo aye togenda kubana neti era zino ensobi zonna zitwogera nti bana gavumenti etubisawo byana balakola ensolosi ezibitukola abantu banaffe babitukola kati tulaba Katonda tubaleka kasa tulaba Yesu kimala obatunuulira obuzibu bwe tulina wano mu nsi yonna Yesu baali bamuwanika babuuza tubateera ono Balaba oba tubateera ono bonna ne bagamba tuteere Balaba oli omukomerere omusango ogwo gubeere ku ffe n'abaana baffe kati gwe musango ogutawaanya era gwe musango gwe batulanga mu nsi muno ffe waffe Yesu tukusiiza bamala okuva ku musalaba n'azuukira olwo tutuuse naye abantu basinga bonna bakoma ku ntaana ya Yesu. Kati munaye tulina okuwulira ebigambo ebyo waffe tubiwulira ddala n'amaanyi gaako
kyobala nga abantu abamu baagala nnyo okumanya ebigambo ebintu bamanyi ng'ekiba biddamu baba bikubuuza bakubuuliza mu music ne bakutobeka mu ddiini. Nze wano wenkolera Jeremiah wange naye ndi naye wano ndi naye wano nindiridde masannyalaze okubanga mbakubalaga music nina baaba nsoseko kuba kapera nina music omukadde nina music omupya nayo music atanaba kufuluma naye ng'ekiŋŋaana nina producer wange anibasa okukola bwe liyimba at any time naye sisobola kukima negiŋŋanga music simutte gyenzijakawo nemba nkubira esaba muleta abaana bajje bakole kubanga gyetumutwala munaye tewali ku radio baagalamu kasente ku TV baagalamu kasente ate ebivulugale era nsasa buli bindi akulu luyimba nagamba nataddeyo nga oluyimba lwa Palaso Muganda naludde oluyimba lwa Malamu luyimba lwa kabi kyokka lujjidde mu kizikiza omanyi obusungu bajja okuba nabwo nga bibaze okuddaawo nga waliwo nyimba ndala mbuno bo tebatufaako nga tulawulabinga olwaleero ndaba olwaleero abantu 3-2 nga bambadde obukokolo ate bagambye eddagala yalabise bitasina okukendeera bate endongo abaana baagala kuzanya endongo bagite abaana bazanye endongo tebataba ndongo yokka bataba chipusi bataba enkoko bataba bawunsa bataba waitress ifo bingi nnyo mu ebiri mu music babanga babikutte nabo tebajja kusanyuka nabo tebajja kusanyuka otasanyuka tosobola kukola melody ono wamuleeta otya ate wongambe gwe yaleeta melody melody twasinkana ne Proline bajja okukola oluyimba mu Proline nga balina munnaye bali bamuyita era ayimbanga Weatherman nga melody alina akalowooza ayimbanga Sweet Kid amuwulira nga yakajja ku Proline nemugamba mwana Laston ayimba bulungi nemunoonyako ekwatagana nemukola tukola ennyimba nnya naye ennyimba ezo nazikola nga alina omuliro gwakola zividiyo nga vidiyo boosi zezekamupola negwakola vidiyo eziri cheap abalala bakubakunta bayagala zeetu kati nemugamba melody obanga tukikwatemu tujakola mpolapola tukole nangamba ate kamiliyoni nabadduka lwasiberako wajjoze mugamba omanyi olutukyali kisaasi nga omanyi naye ogenze naye zinakwagala kubanga kuli eddoboozi lyo osobola okufuula Sweet Kid okumeka kubanga production eri buli kimu ekiri obaibafuna nfuluma ne bwe yafuna access ate nga nayiwalaza agenze wa kamiliyoni nemanyi akyali musayibu katambula bwe tumumusanga atwebongako wesimulabidde tubeerayo nga mukama wabaatukumye gwe watandikira wakiro wajira naye wa kamiliyoni wayita wa kamiliyoni natandika okumba musiki wange nga ndi ne kamiliyoni Entebbe ne Dorotia era omuzungu yangambanga keeranga nzuukuse ku makya saawa emu ebyuma nabiiganga kiro saawa 8 saawa 7 nga ntolokayo nengenda ewa Blanonite nenjiga ebyuma era nakomangawo ngoyo Aira gwowulira gwe bayimbanga nga nina omujja ku muzungu ku makya naye amanyi nasuze mu nju naye ne mutwala mu rumu yange ne twebaka nga bwetulimba bwetubegiyiga jeno nenkola akasene kezijjamu nga twaliwa Blanonite wali nga tubako kyetusota kubanga kamira naye tosafulumya nyimba zange nga bwazifulumya nosaya akasente ate akasene kenkola nkajeno mu bwayaya nenga mukama nompa ekyuma nenkyekubira ne botampa kirala nateeka focus ku byuma bwe kimu emanga kyekubira bwetu benakyo nobiyiga neweyunga ku Proline Proline twakwatagana nayo nga amaze kusibwa kuba mulira nasibwa omwezi mulamba erira naye Proline kiwa yanzija mu kukomera erira nandiyita nandagirima byali natandikiraawo ebivajjo obwokubiri ngo namala n'okuba seyinayo ewuuli osumula obusungu naye wano zi production maze zekulirayo so ebintu bino obimanyi binyiga osanga omuyimbi nga mugundi tamanyi kufuna wadakali nze kompyuta za kamera yayonona nyingi nnyo nga ndwana kuyiga era yajjanga nasotta ebikire naminyaminya naye Joyce namufuna nayiga alisobola byekubira saawa zino abantu senga bansaba music omupya nesobola bawa music mupya nga bakyali kukufuna kyobola nga ebimba olulateekayo okugamba mukama twagala kuba naawe nwanyisa baggulewo tuddemu tubeere stede tuddemu temukola mayanja bandi okulaba Bukenya bandi ekairozo bituveeyo kati awo kitegedde bulungi abantu bangi bamanyi nti Mr. Manja ye muzeeyi wange naye ze mutwalanga ako wange muzeeyi wange omuto era nzigezangako nyo ekinyumira nti muzeeyi Mayanja mwange gwana ne taata wange kati ongamba Mayanja bandi
lowooza akate ku Bukenya Band. Shanti Bukenya Band oliyoda. Jeni ne Jeremiah yawuyajja. Mbadde nga mwandiga safe. Ekirowoozo kyo ayinza mukama si bwakyagala. Naye naffe twakiraba nga kyali kirungi. Ogende ku show kisaawe kiramu olange olange Palaso oluyazze bandi olange Moze Radio AK47 twabyagalanga naye ng'omutwe omukulu tegusobola tugatta. Kati kyayitako nekikyasoboka oli oli mulamu wizo waali Kamiliyoni waali mpaka nga Yesu ali wakati waffe. Palaso yangamba ekola nange kolaba yagala kulya mu studio yange. Gavumenti empa amasannyalaze abantu babiri basaba kuba kati Palaso kyasaba. Palaso ali wiringi okujja Yangamba gwe lulima yaludda mu studio yo. Era gwe speed badde ogiraba nga nkola speed nga njitwala emisiido. Bwana badde muzigo nga njagala omuntu gwe nyimbako nga amaze okulimba lw'amaaso. Nga Palaso oba okomyewo gyala tukole. Nangamba njala kubira mu studio naye nga tenti muzigo. Studio njimaze naye tesibalaba. Nkoyina okwewubayo papa. Kubano ne nsika ndaba teri kibaayo. Just muze yagulewo ebidongo tujja kweyisa bulungi tujja kunaba mu ngalo wadde basabikirayo. Ye spirit gye mane twalirako bannamasaka n'okuba nga afuna akasente eri abampuli abafiiringa naye sirabyo n'omu. Nsobola okukola ekyo kuba nti nawe osobola muteekawo. Wenanjagala omuzimbira ettaka nga liriko embeera y'obutampa kkubo nga tekyasasulwa kati n'ensi ebe yatereera obwakabaka bw'obujje bunajja ddi nga bwebito ebiri. Muze Bukenya aliyodamu nkugambe ntya kubanga muzeeyi wange kumi okuwulira nga kantulangeyo mu nnyumba njala kufa wano omugajjawo ngere wano okufera nga osobola ndamu okufera nga abakite mu kyalo naye bebantudde akasimu ekitulabyerayo. So nze obuzibu bwange bwe nnina bwebwe kubanga senga afuna omuntu anteekamu kasente ako nja kukola kiri kireba otafuna omuntu alisirias oli wiringa okuba musiki waliwo byempulira nze bigambo tikireva simanyi agira nanenjayo enjaga njinywa baba sagala muntu abeereyo nga beesiba ku njaga owenjaga tasobola kunkyadinisa mbuuza owenjaga tazaala baleke okwekweka mu njaga ye problem gye baliko era nabira bagamba ne bamuza kebe bajjo njaga ne bagamba nagikeneza kati Yesu yakuba kabereke kweka mu njaga nakizudde nakoze research y'enjaga buli omwanya enjaga wano e Kampala mukyai simanyi muki ogendeyo musimaye bukikyo baginywa aba kasita abo wabalabye seno sinnabalaba ati abo wabalabye kale naye nga baleme kwesiba ebyo kireva anyo enjaga n'avaako n'agira nga tategeera babeereyo abo bonna babeereyo nange waka munnabe nayiva muzibu mukyala we yasooka kungamba nti ngudde eddala naye bwati lwali anyumirwawo olaba so kati abagambe enjaga basigale bayimba oluyimba tuyimba Yesu so oli wiringa okola kutaba bana kati ndirwedde okukola era bwe kiseera njagala okukola naye kugali sina masannyalaze Mukama yamponya obwalambi road okubanga mpangisa nesitudio naye nenjimaliriza ewaka naye akati essannyalaze tewali sisobola kubakugira vibe mpya kubanga ebyange byakadde ate olaba bulungi akadde kaba weekali so masannyalaze gagala gireeta yafa owulidde buli lwanagamba kati kankubireyo kano nolwogenda mu makyaki abantu bajja n'ensonga zaabwe nga baagala ozzanja eri Mukama lwotandika okwogera ensonga zo bakuyimbira faya emirundi gyonna nogamba nemuyambe nedda yatwala omwana wange bagamba yogera faya emirundi 10 ensonga yo tekola ki ensonga yo tegguka kati ekyo kyatugobayo naffe nga nedda kubanga bayibuli weeri ali katunkwekewa kati kitabo kitubeera nakyo nobanga buli nsonga yonna ogirambulula so ebyo byonna tebiriiwo byonna birongoofu kasita obisabira ate byonna birongoofu eri abalongoofu kitabo ekigamba naye nalino njagala bakitegeere nawulira basumba nga basaba etteeka eyoteeka naye bagende mu kitabo mulimu ekyawandiikibwa kigamba omusajja asasulenga mukazi we ne mukazi we bwatyo nawudde basaba tteeka naye byawandiikibwa weebyomusajja asasule wava wa maama we naye yava wa maama we buli omu asasule wange olwagalanye naye baalibikkako gwe kwama akafaananyi nga wasasula mukazi wo nga naye mukazi we yakusasula ogenda mugamba otya nti va maaso ng'oliko ababe n'oli aliko ababe era nga muyala omwatamudde naye akali ge mateeka ge babikkako bwe bati ne bagamba omwekanonkano omukyala yiza omwekanakana n'omusajja
ne Bible egamba nti temugaana okubuulira akali lwali bagamba mwenkanonkano bw'okiraba ekitokota ffe tusakamu netulira nga bagamba omusajja asse mukazi we n'abaana bana yeeridde petroli poliisi n'abenge yanaggwawo lwaki kubanga yasasula omukazi nakati akyamuliisa atayita mu bugubi ate piki emugigula ate teyirira ebimanya ebigenda mu maaso nawulirako mbu yabivaamu nempulira nti eba Sindi yakivuga Sindi mukwano gwange nza ajja kunyamba jamulabako Waikibenda wali omwamagezi lwaki yabivaamu kati amanyi lwaki yakivaamu lefe nafu twali tumulinde okubanga atusaavinga kubanga bagamba kasita okula oba olina kukola ki ayagala okuba omukulu anabanga muweereza twali tumuliridde kuweereza naye tulabye ate asolawo tawo naye ekyomukisa ekiringa ekyotuwidde nti Sindi akutte bendera anyangiro njamusalako obukulembeze bwamwe bwetaaga muntu ki legendi eyakuba endongo amanyi Yesu oba ayinamu kaseera naye Yesu yagamba nti mugulu kuliba kuki kuyimba kanaffe bina byetulaba tugamba nti oba weereddwa obukulu olwaleero fresh kid ayime nga alina bajja akaseete byetwagala ono omukulembeze abeere ng'ategeera nti twalabye wano omuwala yayimba mami njagala mami olwaliro omuwala mukulu oba yatasekola ku TV kati agenda sangawo biki byetusuubira okubanga Sindi nga bwe yakutte bendera byetumusuubira okubanga agenda kuba abiraba somwetaga mukulembeza afaanana atuweereza legendi eyawumula music ku Sindi muyinza oba muli ku kituufu kubanga ffe mwandibadde nandibadde ffe twesimada okubanga tube abakulu ba music ye tulina facility tubasaba temutuwa naye akati nga Sindi omanyi bwakuba omuli addala nga ayina mwoyo ayimba kati oyo amanyi byetwagala bonna abagwa mu kategole eyo amanyi so katumusuubira okubanga ajja kubitundamu palasa akwagala nnyo palasa kyali wange omanyi nange mwagala akwagala nnyo naye temumiitingangako manja famire simanyi lwaki nange wembadde wansi eri wansi badde nziruka naye na palasa olwaleero emumusanga naye mulabanga simanyi lwaki just batendongo abaana baagala kuzanya batendongo abaana bazanye abaana batazanye amayinja gajawuganira waggulu mwetagayo ka meeting mukenya famire ne meeting eyammwe yabayindisi abali abakulu sengano mukama palasa owizo kamiliyoni kyandibadde naye nange natyamu nga ndaba ngatta naye ngaekyanikwa kigamba mulowooza naleeta kusaaga naleeta muliro ku nsi najja kwawula mwana nannuma kale tulwane nnyo okubanga tugatta kuba mukama bwayagala namwe bwe bagatta temuzimbye temukalubya mitima mugondegondeeko banna kireva bayibuli yaje nawe betulwana okugatta mugondegonde nja kunoonyako tukube nga ekibozi nga tuli ku kibozi nkadde lindako bangambye Salimu Sale awa abayimbi ssente azibawa yawaani mpayo nno babiri mbeeko nekyenjogera abayimbi bonna bafina mugerwa babeerayo King Michael, Big Guy, bano kimanyi All Access. Naye gomba okulira amaseko nga bamuwadde ku ssente. Ezaaki bano zebabawa. Kati bano bali active bayimba campaign. Masekulu ayimba ki ogambe. Naye muyimbi. Era bye bizibu Sindi ebigenda okujja ebyo nga bw'owulira nti ayimba ki. Twagala amasekulu bamwe ku ssente kireva gye njagala amasekulu bamwe ku ssente njagala fresh kid bamwe ku ssente bano babawa zaaki fina mugero bamuwa zaaki bayimbi bapushinga music bali active nti balamu wekiri balibo bafa fresh kid tumuwa zaaki kubanga ayingidde mu lulo music video yagala tumuwa zaaki fresh kid ali abakadde bombi we mutwe koloba bamwe ku ssente ezaaki omusajja mumulaba atwala zaaki zemuwa ekitegeeza nagabasiba azibawa zaaki wammono tumuveeko
amanya mbiro mugabi kireva kireva tumalirize ne kano deka amazi nayogerako ne manager wange nagamba oluyimba yatwalayo oluyimba ewa Salim Said n'abakono nayo oluyimba gwo ndeka njogere nansubiza nagamba tuyinzogerako wa Said nakufulira kaseera nengamba anaaba mpakaki mukolera oluyimba nti oluyimba nendukola anytime nsuubira okujja nange meeting ko Said ozifunanga nze sifunanga sente ma oluba lwatuuka ewa Sale sente zafuluma sente zo ntwalaayo namukubirako nga nzigulawo studio n'agaana njayogera naye kyali naye nga ensonga enkulu y'amasannyalaze njagala tumalirize ne kano